Omulamwa gwa leero guli nti bw'oba tosobola kuswalira abo b'ofuga waakiri swalira oyo afuga obulamu bw'oluga baddunda Namugereka liiso ddene. Bannange embeera mukyala nali nja kufumba nziguumiza eddala ennakwata. Lunaku kibaza omulungi lwe nandimuliisizza ebimera ebinaamunyiisa ne kuubula akava akaliirwa nga n'okuboobeza sikiikoze nnyizenyize ntyo. Akatunda akamweweeza ze sandikaayisizza munnyo mu nva za mukwano. Kola bwe ntyo ne mukuweereza buli lwenzijula temulinda basaggula eyo nti oli ayiisizza olw'okunyumya obulungi kyenvudde nnyweza obufumbo bwange wamu nammwe. So nga muli mu mitwalo olaba mbaggumiza omwami omu annemerawo atya. Ekirala nnaba musajja sole naye oke bwe yagera nnyini buyinza. Tongwa yeekolera ge gange musiibye muti wamusuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okukujjukiza nti ogwo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Pulogulaamu ya leero ngituumye nti bw'oba tosobola kuswalira abo b'ofuga waakiri swalira oyo afuga obulamu bw'oluga baddunda Namugereka liiso ddene Mukama Katonda. Sigaana omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ensonyi wazinaabira mu mugga gwa Kaluma ne zikulukuta mpaka Misiri, naye awo wennyini we wazinaabira waalyerekerezzaamu ensonyi entonotono ezirisobolanga okuswaliranga Omukama Katonda. Abasajja abaawasa abakazi abalungi abakozesa kalogo kalenzi batera okubakuutira nti sigaana kundoga nkwagala ennyo, sigaana kundiisa bintu bingi nkwagala ennyo, naye nkwegayiridde bw'oba ondoga nkwagala ennyo waakiri ondekerangamu akasala ekkubo. Kaakati naawe olunaku lwe wanaaba ensonyi mu mugga ne zikulukuta waaliraabye olekaalekako waakiri eziriswaliranga Omukama Katonda. Okunaaba ensonyi kiringa nga kwoza mabala mu lugoye olweru nga walukubiddemu bulooka. Olugoye olweru nga walukubiddemu bulooka ne bw'olirwozesa jjiiki era kali tekeebuliza musigalamu akatonotono nti mwabaddemukko ku bbala ly'akataka ka bulooka. Kali naawe olunaku lwe wagenda n'onaaba ensonyi Museveni waalireseemu entonotono waakiri ezisobola okuswalira Omukama Katonda. Edda nga nkulaba nnyumiza olugero nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'akyali payireeti oba muyita omubbi w'oku mazzi mu Luganda, nnyina bwe yagezaako okumunenyaako nti naye mwana wange bino biki by'okola n'ebirala n'ebirala. Mu mwami Yoweri Kaguta Museveni yasamba nnyina Tteke Namujjamu Olubuto. Nze nasooka kulowooza nti bukyayi bwa bannayuganda, nze nasooka kulowooza nti oyo palapase, nze nasooka kulowooza nti oyo propaganda waabwe yabufuzi. Naye Yoweri Kaguta Museveni ekikolwa kino kye yakoze okusamba Katonda oba okwambula Katonda emisana ttuku kyandaze nti bye bamwogerako nti yakuba nnyina Tteke Namujjamu Olubuto byalibeera ebituufu. Yoweri Kaguta Museveni bw'oyambula munnaddiini oba toyambudde muntu buntu, naye oba oyambudde Omukama Katonda kubanga munnaddiini abeera mu kifaananyi ky'Omukama Katonda. Y'ensonga lwaki buli lwamala ekitambiro kya mmisa ayogera ebigambo bino nti ebyo Omukama yabyogera, so nga ate yennyini yabadde abyogera naye nga kyagezaako okutegeeza nti bwe nnyambala ebyambalo ebyo ne nnyimirira ku woolotaali mba sikyali mwana wa gundi, mba mukiise wa Katonda eri mmwe. So bw'oyambula munnaddiini oba oyambudde Omukama Katonda, oba tokomye kwambula Mukama Katonda naye ate era oba weeyambudde Omukama Katonda ng'omugobye mu nsi. Y'ensonga lwaki ŋŋambye Museveni bw'obeera nga toswala waakiri baako gw'oswalira oyo akumya obulamu bw'Omukama Katonda liiso ddene eggulu ddene. Yoweri Kaguta Museveni Omukama Katonda olina ekyokumwebaliza kinene n'okusinga abamu ku ffe, kubanga obulamu bw'abamu ku ffe obutwala tebunnatuuka gye tugenda. Kubanga nze kennyini nabagamba nti ekyalo kwendaga nakibagamba bayitayo obukadde kyeyo ku nkuzi, naye Museveni ono engeri gy'atutiiya sisuubira kutuuka gye ndaga. Yoweri Kaguta Museveni wayeekera okuva ku gavumenti eyasooka ne gavumenti eyasembayo gw'olyoka ojja ya Dr. Apollo Milton Obote. Yoweri Kaguta Museveni Mukama yakuyisa mu masasi mangi,
Mukama yakuyisa mu kufa kungi. Yoweri Kaguta Museveni wuyo genda myaka 9. Waddengo okaddiyo oli kiwutta, jjajjaffe kiwutta. Newe waawo oli jjajjaffe kiwutta, still oyina ekyokwebaliza Omukama Katonda kubanga ne bakiwutta bakaddiwa. Mukama yatta ba intellectuals, Mukama yatta ba mwoyo gwa ggwanga, Mukama yatta abakozi ku lw'eggwanga n'alekawo gwe kiwutta. Era jjajjaffe kiwutta, toyina kyakwebaliza Mukama Katonda. Akasiimo kolabye okuwa Omukama Katonda kakumwambulira mu lujjudde. Yoweri Kaguta Museveni kati kikakasiddwa nti yali asobola okwambula nnyina emisana ttuku mu katale n'ayita obuto. Olaba yamukuba Tteke n'avaamu olubuto ng'amunennyezzaako olw'okubeera omubbi w'oku mazzi oba muyite pirate mu lujungu. Nze ebintu ebyo nasooka kubiwakanya, saasooka kubikkiriza. Naye kano kabonero ak'essimbalaala ti omuntu asobola okwambula Omukama Katonda emisana ttuku. Wallahi asobola okuba nnyina Tteke n'amugyamu olubuto, sikyalinamu kubuusabuusa wadde n'akatono. Kyannaku nti omuntu eyayambudde munnaddiini emisana ttuku oba omuntu eyayambudde Omukama Katonda emisana ttuku, enkya agenda tuteekateeka omukolo mu Museveni House ye gy'ayita State House. Abayite era bajjire mu byambalo by'ebimu ebyefaananyiriza ebyoli gwe byayambudde, bajjembu bamusabire basabire n'eggwanga. Omanyi obutamanya ndwadde mbi. Bannaddiini abamu balokompoka ne ku nsonga ezitabakwatako mu nsonyi okukozesa olulimi olwo bannaddiini, naye ebiseera ebisinga eddagala erikaawali eriwone. Sometimes mulokompoka ne ku bitabakwatako ne mulokompoka ku ntalo eziri mu mawanga ag'enjawulo, naye kino bonna bagenda kubunira bwekye, bonna bagenda kusirika bwekye. Tewali agenda kukinyegako era tewali agenda kivumirirako. Munnaddiini essaawa eno gwe waali badde omusaale mu kuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku musajja wa Katonda Bisopu. Ne bamwambula, tebakomye kumwambula, naye ate ne bamutwala ne mu nkomyo. Munnankyukakyuka singa afuna obuzibu, ffe tuba abasaale bannankyukakyuka okukyogerako. Omuyimbi singa afuna obuzibu, ababeera abasaale babeera bayimbi. Omuzannyi w'omupiira singa afuna obuzibu, ababeera abasaale babeera bazannyi ba mupiira. Katolu bwama lwe yafa, abaali abasaale ku lumbeerwe paka ku maziika ge baali bannakatemba bweppo n'abayimbi. Kakati nange mbuuza, munnaddiini munnammwe musajja wa Katonda batuuka batya okumwambula emisana ttuku nga balinganga abambula Katonda? Tebakomye ku ekyo kwambula Katonda, naye Katonda ne bamukwata ne bamutwala ne mu nkomyo. Ne siwulirayo ddoboozi lya muzinzi lyonna okuva eri munnaddiini yenna. Mukkirize mbavume n'ekivumo kiikino nti mwakwenya. Kale mwali sirise era temwali kikomentinzeko kubanga nammwe oba osanga munnaye muli batiitiza ate oli abawaayo kasente n'emmotoka mwe zimutambulira yazibawa. Naye ate nenkyagenda kutegeka omukolo abayite nti musabire eggwanga, naye nga yabatyoboola dda. Omukazi ewaka singa akeera n'avuma omwana wange nti kiraba obusiru bw'abeewaabwe abatavuma mwana, nange kitaawe ne ssebo ne baganda bange ne nnyabo ffenna abeera atuvumye lumukanywa naye ng'ayise mwana. Kakati nammwe bannaddiini okukwata munnaddiini munnammwe ne bamwambula ne bamutyowola ne bamutwala ne mu nkomyo mbuzi ekogga, nammwe babeera baabambudde, nammwe babeera baabavumye kubanga munnaddiini okutuuka ku mbeera emutwazisa empanga kive nnyo 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 nnyo. Kyannaku nti kino kyakoleddwa omusajja eyatongoza olunaku olwa Janani lumu. Ye gwagamba nti yattibwa Jeno Idi Amin Dada era n'avumirira Idi Amin okuttanga n'okutulugunya bannaddiini, ng'era olunaku olwo baalufuula public holiday mu Uganda olwa Janani lumu. Naye ate olwaleero akuza olunaku lwa Janani lumu ng'era avumirira okutyoboola eddembe lya nnaddiini n'okukakkanya ekitiibwa kyabwe. Kye kimu kye yakoze, kyavumirira Idi Amin.
tutera okugamba nti okufa kukira okuswala. Nfunda ne gwoyite yattajjana ni luwumu kuba yamutta n'avaawo n'ekitiibwa kye n'agenda nakyo mu kabbuli. Naye ggwe amwambulidde ku nsi ne balaba obukunya bwe nga tali maganduula ate obeera mubi n'okusinga gw'ogamba eyatta gye buvuddeko. Nabagamba nti omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ye yattajjana ni luwumu ng'akyayekera gavumenti ya Idi Amin Dada ng'asinziira e Tanzania mu kabinja ke bayitanga Fronasa. Era nabagamba abantu bangi abattibwa nga Ben Kiwanuka eyabulako n'effiire byonna nga biteekebwa ku Idi Amin. Idi Amin yageza nk'okugamba nti bannange sinze sirina kye mmanyi. Eno nga ba Museveni bakola opika. Ye yamusse omupya we gusala emikadde ani akyampakanya nti mwami Yoweri Museveni Kaguta si ye yattajjana ni luwumu. Nga ne ku mulembe guno tulabayo okutyoboola bannaddiini, tulabayo okutigumbula bannaddiini. Kkiriza oba gaana, oba wali okkiririza muyiga oba wali tomukkiririzaamu, kategori gye yali agwamu ya munnaddiini era ng'ayina n'endiga z'asumba, ng'ayina n'obuweereza ekawaala. Naye Pastor Iga baamutwala mu mbuzi ekogga. Sigenda kuswala kukyogera wano nti Pastor Iga yalina obulwadde mu butegedde. Era Pastor Iga bwe baamuyimbula okuva eruzira yampita n'aŋŋamba mwana wange bwe nagenda mu kkomera abasajja banzija ku ddagala lyange ery'obulwadde bwange bw'omanyidde ddala obulungi. Kyokka ate ne bankuba empiso ninamu obutwa mubiri. Ate bwe navuddeyo n'ensalako akatundu wano ewange ekawaala ku kkanisa n'enkatunda $3,000,000 nsobole okugenda e Nairobi n'oluvannyuma nneeyongereyo mu mawanga amalala bannuunemu obutwa bwe bankubye mu mubiri. Kyokka ate nagenze okudda ku ddagala ly'obulwadde bwange nga lifuuse buto oluvannyuma lwa wiikisi 3 nga sirikozesa. Naye ate abasajja ne passport baginzigyeko sikyasobola kufuluma Uganda genda kujjanjabwa. Nga naakayogera neyiga ebigambo ebyo waayita ennaku wazindaba ezi. Iga ne bagamba bamututte ku kitanda embeera etabuse nnyo. Eyo gye yafiira oluvannyuma lw'akaseera mpawe kaga akataaweza yadde wiiki emu. Ani yatta Pastor Iga? Kyenuumu zaatabate baamuwa obutwa nga bakozesa mukyala mugerwa mu mutegedde. Bwe baamanya nti bamaze okumulunga baabeeranga ku geeti ewuwe waka muzaata waawuuniramu nti bannanga olubuto lunnuma bamuwambe bo bamutwale mu ddwaliro. Era muzaata bwe yasindamu nti olubuto lunnuma mukyala mugerwa naggulawo geeti abajjambula ne bayingira mu kwefuula abalumirirwa. Bannange tutwale mangu sheyi mu ddwaliro ambulance nejja ne bamutwala mu ddwaliro. Ng'era Nalweyiso yavunaanyizibwa ku by'obujjanjabi bwa Sheyinuumu Zaatabate. Sheyinuumu Zaatabate n'atuuka n'afa. Archbishop Cyprian Kizito Lwanga ani yamutta. Dr. Sheyana Skalisa ani yamutta. Abasiraamu abazze bakubwa amasasi ani abatta. Abange ebyaliwo ku mulembe gwa Idi Amin neno tubirabayo. Ekibuzo kiri kimu, Idi Amin twajja naye eno nga tulaba ebyaliwo ku mulembe gwe abaliwo mu njulira nga bye tulaba neno. Kabonero nno akesimbalala akejjereza Idi Amin Dada nti Jeno Idi Amin Dada teyakolanga bikolobero weewaawo ayina ebikolobero bye yakola naye teyakolanga bikolobero n'ebimu bye baamuwaayiriza eby'enjawulo. Ebingi ennyo ebitundu 99 ku buli 100 byakolebwanga Yoweri Kaguta Museveni n'ekigendererwa eky'okuvumaganya Jeno Idi Amin Dada. Waliwo obubinja bw'abayeekera ndooza bwali bubiri obuli official. Fronasa ekulemberwa mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ekikosi Malumu eyali ekulemberwa Dr. Paul Milton Obote naye ng'omuduumizi w'eggye eryo bamuyitanga DOO Major General David Oite Ojoko. Baakolanga ebikolobero n'ekigendererwa ekyokulabisanga Jeno Idi Amin kubanga ebikolobero ebyaliwo ku mulembe gwa Idi Amin
ate bitulaba neno ng'ate Idi Amin tetwajja naye yavadda mu buyinza yavadda ne mu bulamu naye ebikolwa ebyakolwanga ku mulembe gwe neno tubirengerayo omupya gwe gusala omikadde. Officially Uganda yagobye Katonda mu Uganda. Officially Uganda yagobye Katonda mu Uganda kuba wali waggulu nkugambye nti oyambula munnaddiini oba toyambudde muntu nga bwoga nti mutabani wa Itongwa naye oba weeyambudde Katonda. Kakati mu bufunze Uganda yeeyambudde Katonda kyokka ng'ekozesa omubala nti for God and my country. Uganda gy'osanga omusawo w'ekinnansi nga Maama Fiina ng'alina obukuumi bwa gavumenti naye ate munnaddiini ng'ayambulwa mu baana bamwerolere. Munnaddiini oyo aliddamu atya okuyimirira mu maaso g'Abakristu baasumba, okuyimirira ku wolotaali ng'era awulira akyawera naye nga mwamwambudde. Ensi n'ebeera n'omubala nti for God and my country. Naye ng'ate abasawo b'ekinnansi ba Maama Fiina basenga kulannama nga munnange bo balina omusaala n'obukuumi bwa gavumenti n'amamotoka. Naye nga munnaddiini basobola okumukwata Tteke ne underwear oba giyite pajama n'emusala embalakaso. Ye Uganda mwe tuwangaalira oba tunuulira anti ono aleese politikisi mu ddiini oba akutte eddiini n'agireeta mu byobufuzi nga gwe bavunaanya oyo. Naye nga bujingo ye Bobi Wine yamufuula njiri nnamba. Politics yasinga obungi mu kkanisa ye. Bobi Wine yafuuka olunyiriri mu Bayibuli eya bujingo. Si kibi okutwala politics mu bifo ebiweererezebwamu oba ebifo bya Mukama kubanga politics talina waatali. Naye omukulu Ssenkaggale alagira ddala n'oludda n'okuvumaavuma. Ennaku zino ne Mmandwa Kaseegu yayingira ekkanisa n'okuwemula. Ye bujingo kwe gata tutte politics mu kkanisa oba mu ddiini olw'ensonga afevalinga bo, olw'ensonga awagira bo, olw'ensonga munyalwanda munnaabwe. Naye omusumba eyazze okusabira emyoyo egyafa nga tazze na criticizinga gavumenti yadde n'akatono ye baamukubye yinuka. Obabuuza bw'oba okimanyi toyina musango lwaki odduka nga teri akugoba. Omujjungu tewe yagambira nti a guilty man can run even there is nobody chasing him. Njogezza Oluzungu. Muntambulizeko vidiyo eno nze ngenze.